watching. Atake mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakubo mubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpo kugalone kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire teekayo ebirije nga bwe yasuubiza ne sande yaleero ataddeyo ebirije kitegeeza timu jajja eno katulina emitwalo 14 bwe tunaddamu okugula ekirabo kigenda kubeera kikaafwe. The year has done what? Naye nga mulimu gwe Last warning. not even a warning ngenda kutema waliwo omuyimbi gwe bagamba budureva buli kinnya kye yagwangamu nga mutwalo kye ngenda okukola mwetemunsaasira buli banyuma nnaku bbiri leero emmotoka eva mu galagi ogikooneddewo ndi mwana wa buwala ndi galo child temunsaasira nti mpumuleko nange leero emmotoka etutte sente wanje ompiseeko kirabika bannaayo ompiseeko nga nkusubiddwa kyokka obadda nzija neetegereza nga gaadi aŋŋambye nti ogenze komawo katono naffe tetugenda lwa only 30 minutes kale bane ono mulage waawetera buli kinnya mutwalo bw'oba okayisaako bw'otwala ekkubo naye weetegereze ate genda mpolampola waliwo ebiri singa sisimu singa mbyevugiramu awo nanyoomebwanga bali badreva wa wano oyitawo ssebo mpola I told you eno tawuni abantu bangi and people know this car kati byonna byokolakolamu mwe temunnumirirwa buli wiiki mba mu galagi leero omuntu naye bange emmotoka etutte 6 era n'ogitomerezaawo because you don't focus oli ye yabasinga yagamba buli kinnyako ogwamu mutwalo buli kinnya kati omusaala gugenda otuuka nga toyinaayo ngate bakubanja hello bet how are you hey wamma thank you for tapping the screen yeah, okay enzo nompese bambi wabagaadi
mpese w'abagadi ne Millicent mbadde mukwano mutima gumbe eno mbadde sirina bwe nkikola butajja balabako besides the busy schedule gye tulimu abwa busy nno tuli busy nyo nazo sente tezirabika oba busy nno nga zirabika kati ono naye azze yeetadde mu side mirror yeetadde mu kkubo ayimiridde awo mwana some people also kyokka walungi wa parkinze n'atulekera eno wabi network si nnungi be strong kati tuuke bannange tulabe ku bagole we have new announcements eri mmwe abadde bagoberera emikolo gyaffe tulina announcements empya ze tugenda okukola nkozi wano mba nkola mobile hotspot Isaac nkozi okutta ettaala mbadde nkuwa onzigire mu kaka this phone will you manage to do all tuteeke ku YouTube for others to know the announcements that you are going to make am I bali tapping a screen buli kinyammeka oba tumusalireko ssebo twambuka awo naye kati kino kinene nnyo ekinya tekijja bakyamutwala naye munnange baleka balina bamuwaayiriza waliwo omuntu avuga emmotoka ya munne nga tafaayo yamanyi ate munaayinza ezange nzirina ye yamanyi oba asula mu magalagi kati kino kyetaano kinenemu oh my goodness bafaanizi ba etaano oba kiguddeemu nnyo awo 15 yo blood yo Clark yo what's up yo man what up olo mchirija maika lujaye tingenda netula nefumitiriza nze ku mukwano gwa Yesu ogenda mpolo bwana bumanyi oyimirira ku bbali ne bunyimbira bantu temwebakako temwebaka my lovely people who is holding my bag thank you omusajja abatomedde kyeze emmotoka era efunye damages kale mpulira ennaku nze ndabye ate goza osobola okubiisana n'abantu b'oku luguudo ebyo ng'osimanyi oddaawo akusasule mukama kati era eddayo mu galagi gye bava okufuuwa kati tuvuddeyo ayambadde ki mukama tuva mu galagi kati yetutuusizza leeti era batutomedde anti era batutomeredde wali namusera wakiso walinga wali gundi road block kyokka yakava mu tolaba nga libadde ekyuse batutobadde butomezi mu maaso kale naffe basanga nedda ati hi dear, how are you? Muli mutya wanje bani twawomye
mutuliddeko kankuwe haaga naye siri musanyufu bannange bakutomedde ndabyo batutomedde ate nga twakavojjifuuwa kati nagikoze yonna kungulu kibampa byonna ne tugizaayo evuddeyo 11 si wa booda wa mmotoka nnene bino ebinene si nnene nga sino traka kibampa mu maaso kati era erina okuddayo kuba kigenda vaako era kigwe asitula wano tuvuddeyo mujebale kale si byangu naye sente tezirabika simanyi nakige mu vaibu mugiwulira nti no lunaku lukulu nze sigiwulira bannange nange mbadde mbuuza abali ku mukutu okitegeera anti nze nagamba abantu nti sente gwe musaayi era nze ne sente tuli tuti naye ennaku zino batwayombamu oba twayombamu ne sente okitegeera kati bamanyi Christmas ne kati yange tenatuuka nange nkitegeera sigiraba naye nga mu byonna banasanyusa okubalaba kale so tulina wano eddakiika 3 nsaba tuzikozese zokka be bali wano eno bakulaba nga nsanyusa okubalaba badde mu misinga kajambo era munange babali kubeerawo ogenda bamubambuuza wa obadde abababuuza batubanja meeting uno here batubanja meeting uno yenga tutubalaba kunze nzija mubirewo mubire bagumu alo mugende wali eno sente wange mumunkwatireko kubanga mu TikTok tebabaagalamu abaana ajje bannange twagivaamu bulungi abantu baasanyuka bambi baasanyuka nga bati tebakisuubira kifo okubeerawo ne basanyuka byenkanaki simanyi oba bakubiddeko ne kasimu bankiira wano kunneebaza olaba nange twebale gaadi naye nga bamwe bali kujja twasanyuka nnyo bannange ate n'otuleeta ne mami bannange munneebalize ku mami waffe ate si mami wo kati mami waffe ffenna kati namuwamba mutwebalizeeko bambi yebale kujja kale twanyumirwa waali naye nga bambi mwebalire ddala nono lyebadde embaga bagenze kugattibwa yes kigwe naye nga sobola kutumirako bonna bali online mwebale nnyo mwebale kubeera naffe mwebale kutubeererawo nebaza abatuuze twatudde dda mwebale kubeerawo mwebale kujja mwebale kukuuma shifa wanna wanajjira ne mugamba tetujja kukoowa nabadde atambuddemu agambye kankomewo era ekirabo kyaffe oba yanaakitutte emitwalo 10 weegiri wano mujjukiro ly'omukyala yateekayo emitwalo 2 ku ttiimu ya Jenoka n'agamba alina tuwange 2 yatuwa ejaluli tajja ne leero atuwadde 2 bambi teekayo yekomitinga oba mitinga ziba batazirabye njiyamu emitwalo 2 bambi nze aziterese timumenta talabise nako olunaku olwaleero mbadde nsaba tucommunicatingira abantu changes za date nga bwe mwateesa ne twogeramu changes za date z'omukolo buliyo then ne ka budget katono tonaawo tumala
then era nyinayo yatuwaddeyo emitwalo 2 ku mbaga yaffe. Amina tweyanze. Nyinayo eyatuwadde 5. Nyinayo yatuwadde 5 as contribution. Nyinayo ne yatuwadde emitwalo 2. So fensawo bweyimiridde empya. Amina. Twebaza Katonda kubanga bakyatambula naffe okuva mu gwa 7. Ate abasinga bibawuuba emikolo. Kitegeera. So ekikwatagana n'ennaku z'omwezi ono abantu kuva luli abantu babadde bankubira amasimu. Tinaye gadi ennaku nga watadde kumpi. Babadde bakuba basindikira message ennaku z'omwezi 3 tujja kubaawo. Kituufu. Twakava mu Christmas ate akasente. Kali ndaba demand y'abantu nga baagala twongezeeyo ki ennaku z'omwezi ez'emikolo. Kati nga njagala gubeera ate twagala okwongeza nga twagala gubeere mu Gwokusatu. Kati mu Gwokusatu awo ntwogera ne Reverend n'agamba mu kisiibo tibagatta. Mu kisiibo ekyaffe ky'abakristaayo kiba kitandise. Yes, kiba kitandise. Kati naawo ne waba wafu. Yes, kati ntukitwalira ddala nga Easter eweddemu. Okay, so emikolo gyaffe tugitutte nga Easter eweddemu ate Easter yanga 2. So emikolo gyaffe tujja kuba nga 26. Tujja kuba lwa 6. Mu Gwakuna. Ogambye ogwokuna nga 26. Nga 26. Epa 26. Lujja ba lwa Saturday. Okay. Anti nteekateeka baatunuddemu nga bwe bali mu kuteeka we babadde bayongedde abaana badda mu masomero. Kati ate we bayongezaayo ate nawo waliwo ekisiibo ne Easter n'abakyaki bennyini nga bali fixed ate mbu tebagatta mu kisiibo. Kati ne bamaliriza nga ndowooza awo bafunye. So abatulaba mwenna agenda gira alisingo paka era ajja kugira agenda olusiri naye kati taliiwo. So abatulaba mwenna abadde basaba ekintu ekyo kituukiridde tukyongezaayo nga 26 Gwakuna 25. Bawulidde bulungi. Ne bayisi watuukidde. So ennaku z'omwezi ziri 26 Gwakuna nga 25 lujja kuba lwa 6 nga tuvudde mu Easter. Awo buli omu ajja kubanga ndowooza obudde bujja Katonda katuyambe tuwewe time emala tukole omukolo gwaffe gunyume without pressure. Ekintu kinyume bwe twakikubiika baani twakiwanika naye wampanika. Naye kati wano bw'ogamba tukoleyo katono tetugenda kugoba abantu b'okukyalo. Waliwo abantu ababeera mu meeting zonna naye nga tebasobola kujja kukwanjula. N'abali Kampala online biki byonna. Kati bw'onaatuuka n'ogamba munnaaye katulimitinga abantu tukole akantu katono odde wane ofumbe emmere abamu bagambe mbugwe tolina kaadi twayise abantu 2 kiba tekijja. So kati katwewe time abantu banyumirwe bulungi omukolo nga twewadde space bana ekiri okke nammwe mwenna okitegeera. Kuba kati date ze tubaddemu buli omu ali bw'ati ate nga tosobola kinenyeza muntu. Pozi surprise ono agenda tukavalinga buli kimu video coverage n'ebifaananyi. Owulira budget ekyo kiwedde. Aba hype studios coverage n'ebifaananyi byonna bane mukube engalo oba mwazimaze dda. Bw'omanya zo ssente ze batuwadde obubuuka mu bbanga ogwo nabeera drone. ejja kubanga baka yonna nga drone nga bwe neebayitako tumugamba ntade ekyekimpiseeko wale gye bandeetera wano ng'engobererawo ningamba obalisikiwano ekuyita onogamba oba kiti ekimpiseeko. Nkitegeera. Ejja kuba drone bannange si bya intelligence. Kati tetugenda kukola kakolo tugenda kukola mukolo. Kati tusumuludde. Kati nno abaatuzimira ekabaale. Hello, Madam Shifa. This is Brenda again. Bamanyi omukolo gwange 3 bagala kujja tuzinira. Entertainment. Omukolo gwaffe genda baako live band. Live band. So venue. Professionals. Venue.
waliwo neighbor alinawo venue nga nnungi yes twagala genda girambulako tulabe ewatali wano kubanga tulawundaba mwawe waginza ofundamu kubanga kituttewo wawanvu ate n'abantu awo naye otunulira ne parking anti nga ne parking ayo weeri olinza oba tomanyi nti abamamotoka obayina kati bangambye veni eri wali buli kimu parking wonna ebintu bwabitegera yalina okulambulayo ze gwe nalonze ekikigwe bwamala awo naffe tujja leeta oluvannyuma omutimbi alambule tumulage kye twagala naye tetunamusasula naye waali gyebali nange nali njagala wa gwe nalabye kyeyongeddeyo bweki niŋŋamba kiyinza okukyukamu okwagala ebintu ebinyirira biki abantu guyinza okutabukira wano simanyi kyonna kyekiri but still era omutimbi wonna atimbawo ne wanyuma kati walina okugwa mu range distance yaffe mu range eyo kumpi musenta bonna bagenda okujjula mujja gaba kaadi guli mu kikomera kati neiba nga yatuwa offer oba garden zakupangisa zapangisa tubale tukyateesa buteesa bwekigana nga tukozesa wano kijja sinzira mu maaso eyo bwekigana nga tulaba olaba twakozesa wali we twasooka okukwatira enkumbi tulime ne binyuma okitegeera omanyi oluuse osobola okukolera mu neighborhood nga si amaanyi naye ng'ogenda ba comfortable nabo batya nti weba napaakinga emmotoka nga 10 maaso gajajja eno katajja kubuuza bwe tunapaakinga opposite side buli omu tebabuuza n'ekkubo ne lijjula tebali abuuze ekkubo waliwo parking lyeryo ekkubo omugagga gaadi asazeeko ekkubo waliyo omukolo so ne wabaawo naye wantu we mugenda okgenda nga neighborhood yakwegendereza nga tetubaluddeemu teri atugambako katugenda kimaliriza nga ekintu tukikutte wali ku besi wenyini wanewaka nze ondaba ngenda n'ekimpa emirembe okusinga kiraasi gwe siifuniremu mirembe I rather kukwata ekitali kiraasi nenkitereeza nenkifuula kiraasi gye njagala nga n'emirembe nagifunirawo kyendowooza kale mumanyi abantu baba n'obuntuntu kati tusobola okuba nti wano we batuwadde we tukolera but think of the neighborhood but wano we tutudde neighborhood yonna eriwo batumanyi tetukyennyonnyolako bali balala bakumatiza bupya nti ate ffe yeffe bali naye kati wano ate n'ekintu bwe kibeera wano walengera ekikuba mu vibe okitegeera enewe wano oba waka tewasingika kati tugeze bwe tuleeta abafumbi nga bwe twali tukibaze nti bafumbira wano emmere eddabuzzi wali kati tulina okubala ebintu bingi kyendowooza so kyendowooza ekyo kale mukitunulemu tusobola okugenda ewapya naye nga are we gonna be comfortable with the neighborhood tukole abantu waffe wajja nyuma ate luli we nalaba abantu nga batudde baali bangi kitegeera decoration abantu abo tutuuzaawo abantu ebibiri tutuuzaawo abantu 200 people oba naffe we are looking at planning for 200 people so the extras oba tebatudde bagumire n'embeera because those are extras fe twaplaninga bibiri ne kadi tugenda kufuba oziteekako emphasis abalala bajja kujja tetubagoba naye tebatunenya we baba tebatudde yes kati natunuulira awo oluli ng'ebibiri bituulawo nali ntudde naye ng'era bibalo nyina birala mu mutwe nalaba ng'ebibiri bituulawo weyesifaye abeera awo nga musanyukirabira naye ng'aliwo abalabirana omanyiye awashifa kyendowooza tusigaze abantu baffe batwagala tweyagalirayo mu mbeera zaffe yes bwendowooza effumbiro lyaffe ng'emmere eva wano edda kumpi wano tusala wonna okitegeera mujjeeko ankubira bantu so ekyo kiyise
kiwedde ekyo Yeah. amiina batuula nga ne bayimirira nga beweereza swali zituuka kati gwe wano olaba wano wamuzayito ne bwekuba waako munda mulina bye mwagala oteekayo like it is okay ne bwe bakuwa ebirabo byo rather than abapya ab'okunnyonnyola okubayingiza mu mitima gyabwe nga tulodde tulina gwe tutudde mu mutima. Hey, wali waali amamotoka last time gaali mangi kuviira ddala eri naye gapaakinga bulungi tuteekako n'owa security agapaakinga. Hey. gagali safe Wano buli omu aba amanyi neighborhood buli omu like twemanyira nsobola okugamba oli ne muduumira gwe tokola kino si kituufu naye kati eri ewape oduumira otya wanje tuyitireko mu ka structure ka budget eyo it's okay anti kayitemu naffe tusobola okugamba nti kino this that bonotinga ne ka budget item esooka yeri church fee tuwulirize emitwalo 3 semberako maaso bawulire abali okwo bagambe batapinge ne ku screen naye ngo bambi ogera luzungu. My fans are English. My fans are English please. Bane network abagumireyo babimanyira. Okay, so we go tugenda yitako mu budget yaffe. Yes. Nete tufunyeyo ka prayer mwasabye dda. Basabye nga mugulawo temunnaba tusabire budget eno bambi briefly Museveni sidde wafa tusabireko mwasose tula mu nju ng'enkuba etonya jangu waneno tusabireko bambi bano nno bazze dda abatulaba ku mukutu guno nsanyusa okubalaba mu mukama waffe. Amiina. Akaseera kano ke tugendamu kakusabira mukolo gwa mbaga ya muganda wange Gaadi ne mukyala we twewombeko olw'okusaba. Tukweyanziza Katonda kitaffe wo mu ggulu gwe yatandika enteekateeka eno ey'obufumbo mu lusuku Edeni. Mukama omuddu ono ng'asazeewo olwaleero okufumbirigana ne mukyala we. Tukusaba Katonda ng'amaka ge ogateekemu omwoyo wa Katonda ogateekeko ekisa kyo bwetyo gasobole okubuliranga enjiri ku kitundu kino ku lw'obulungi bwo kubwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Tweyanze essaala eyo mukulu tweyanzege Katonda kuwa omukisa. Item esooka yali munanga nti neetegeko mu kamera anti nga mubwedde olinda kyokujja wano. Munange bajja wulira nnyo budget nga bandabako tugende mu maaso. Heading egamba etya wedding budget for Mr. Tushomwegada and Miss Ainembabazi Millicent scheduled to take place on 26 April 2025. Okay. Yes. Yeah? Not 15. Neda baba 2025. Kakati ka structure kaffe kano kaliko church fee. Okay. Yesooka emitwalo 35. Yes. Eyo twagisasula. Church fee eriko emitwalo 35 twagikavaringa. Yes. Era tebabanja wadde ekikulu. Yadde. Ne receipt ogino giterekanga bwe bamukyusa. Bagenda tugatira kumpi nno wano ku church kumpi. Eri wano eno kumpi ku church. Babadde tugenda tugatire naye eno bajja kubamaliriza ensonga zaabwe batugattire wano. Okay, tugende kwa item. So kwaya ejja kuba ya church. Okay. Tujja kwogera nayo tebatwadde mutemwa gwayo. Rings 2 ziba zagulibwa. Bo be bazifuna oba ffe. Naffe tusobola ozigula tuziba wano ne bazisabira. Kisinziira. Ku church zibaawo naye naffe tuyinza okuba. Rings bazongeramu ebigambo. Baziwandiika. Ate zibeera plain just. Waliwo zejje natunulamu munda ng'erimu something. Basobola oziwandiikamu. Oba bayita batya? Bayinza kuzibulandinga. Bazitandika maama. Nebo tuziwa bo. Bw'oba ng'oyagadde ozigula. Ng'oyagadde ogamba wayi.
njagala bagoda b'oluyingiza obulungi. Yes. Nabo bennyini bazitunda. Mbeno eza bulijjo rings zino naye za musobola bulijjo. okwefunira ezammwe. So omuntu asobola okuva n'agamba Twayinza okuba atulaba n'agamba katufunire rings. abagole ngenda bag yes Original gold atakola ki? atayonooneka Atasiimuuka. nagamba za mitwalo 5 kakadde mbataddemu awo. Tugende mu maaso. So zaliko mitwalo 10 wano Gye mitwalo 2. 2. Bw'oba oyagala osugula ku kyaki kijja kusinziira. Bridal dressing. Bridal dressings waliwo Bride bridegroom groom mwamuteekako 5. Groomsmen 6 ne mubateekako mmeka? kaka 10 10 buli omu. tuyinza okutuusa best man 5. Groomsmen tubamaze. Bride yennyini omugole 6 gawuni 6. troni mitwalo 10 changing dress mitwalo 5 maids 6 mitwalo 10 6 flower galo 2 mitwalo 2 gana peg boy 2 mitwalo 2 gana saloon for the bride. Ozigwe wesala enviiri. Ati bataddewo saloon for the bride. Kati nange yanyumizaako mbu alina mashini yesala. Nese omukolo ojja kwesala. Nyirira nno ko. Era okitegeera. Kozi nali wali weesaze. N'olyoka onyirira okufa obufi. N'abakyala ne batandika obuuza is he single? Bannange nekolo kwennyini. Obamanyi? So bino sente ziriwo okwambala. Kwali kwambala. Kati omuntu ayinza obuuza okwambaza abagole aleeta mmeka katoto wano. Zona wamu. Wano just party y'okwambala. Omuntu ayinza okugamba nze ngenda kupledginga kwambaza abagole. Nazireeta nazitukwasa. Zonna ez'awamu. Mbitegeera naye wano gawuni mukwane ennungi at least kakadde. Anti Gawuni tuvola. 1M. Kaka structure. Gawuni gwe okwambala wano. Okole what 5M. 5M. Toto okwambala. So abatulaba okwambala kwa 5 million. Yes. 5M. Kwambala saloon makeup. Byonna abagole. Yes. Then reception. Tugimaze wano eno. Invitation cards tugenda buuza oli omukyala ziriko sente mmeka. Tugenda muwagira yatuwaluli. Gwe tugenda owagira atukubire good invitation cards. Tubali tuwandise 200 by the way. 200 what? Invitation cards Okay. Mwandise 3? Nali mbade mpandise siri naye nga before. 300 people? 200. 200. Jem kubiri bitano zezo. Buli emu simanyi ndoze nno. Tujja kumubuuza. Bwaziba Okay, mitwalo 5. Bade wataddeko mmeka? Era giri 5. Okay. It's okay. Then decoration. Invitation cards bannange za mitwalo 5. Invitation cards. I've been asking for the budget. Yes. Invitation cards za mitwalo 5. Za mitwalo 5. Okwambala byonna abagole million 5. Tugende ku kirala. Decoration. Diko. Otaddeko mmeka? Diko. Rata deko akakadde. Diko oyo mulaba teekako bubiri. Ekitene nnyo. Okitegeera diko wa wedi teekako nnya. Tunalabira awo. Tuyinza okufunayo. Diko miliyoni 4. Diko. Diko. Tewalaba ku diko mwami gaadi. Togamba nti walaba diko w'okwa. Sirabangako diko nze. Diko waba nze tera kulaba emikolo. Nga luli bwe twakola tulina kimunsawo tukoze ki but dika ate gwe bayita dika at least amanyi abantu bakola nalaba yakola diko wa miliyoni 8 150 nga diko nze waliwo diko zenda banengamba naye ono bamusasudde sente ng'oli atambula alinga atambulira mu mazzi giraasi wansi. Diko waffe teekako miliyoni 4. Twawadde ebbanga tukole ekintu ekirikkiriza. Tents za omanyi wali diko nga badecoratinze white and green ngeringa white wedding. Yes. Tents tugenda kukola za 10 2.
kikumi eza 10 eno y'abantu 5 katola walabe yali etuddemu wane etubaba bajje baze 10 y'abantu 10 naye ngule eba ya 10 nakabagole okay zimeka 10 3 nakabagole ziba 10 ne n'ataano 2 nga zeeyawudde wano okusinziira wane kati sooka obale ezo tunaalaba omutiimbi 12 katodyogoko 11 5 2 kyekyogambe 12 n'ataano kyekyo kale in case zibe tenti eza 10 zawe n'ataano 2 in case tekako ezo kati ze 1 2 3 ze mitwalo 3 n'ataano anti eza 5 2 wali neze 10 wali kola 13 n'ataano ye mitwalo 3 mu 5 tekako 4 ebigwa tegeezi anti kati bye natuuka mu kyalo kyenti twatekako ssente mmeka nezaggwera mu mmeka nesindika ssente nemaliza nga nze alina ozeenonera ateera ate mu zino nateera nentekako n'ababoodaboda so nga te twabala birala 400k yes yabiwandiika bulungi then keeki eriko mmeka eya wedding eriko akakadde wano kayasa keeke gye twalina eri yali muka mu kitundu bwekiri kati ate keeke eya wedding era erina okubeera mu fomati bwetyo ng'eri bwetyo okunyuma tekakaka mu kitundu oba bubiri si byangu keeke ya miliyoni 2 cheers obutebe tukoleyo tubeere nga 300 zereka obutebe bala 300 gwe mitwalo obumu obulala ne busigala ebbali atalina wakutula n'akajjo n'atuula kati bwe mitwalo 300 15 okay butebe bwa 15 yes mukwano obutebe buli 3 bungi then music that is entertainment roughly music ono yali ataddeko wammeka music yali ataddeko wakaka sound abantu kati tekako kamu kitundu ekitono ennyo music kamu kitundu music era ye entertainment entertainment ayiwaabyo live band kati labayo troupe live band ku entertainment tekawo bubiri entertainment uno wansi wadde otaddewo 5 nedda 5 just gajjireko structure kati entertainment tekawo bubiri tuno be traditional dancers mulimu live band in case entertainment kati bubiri 2m then ekiddako sodas 50 crates just bino yali samugamba mpozi 50 crates buli crate bamu mmeka obucupa 2 mu bona 24 25 soda 50 crates sintono crate 5 kakati bw'okibalizaawo gwe gundi crate 5 kati kangambe nti siri zibadde crate meka 5 nga mulimu ecupa 25 times 25 chupa meka 1,205 okay ate amazzi singa nyingi oba tubaze bubi kati crate 5 time 25 banga zezo chupa
kakati ecupa 25 bala 25 times 50 ye ecupa 25 buli times kuleeti 50 times 50 12 mwaka zezo tukole oyo aha ku mazzi tukole oyo tukole oyo zakakadde kaba kakadde wabala kakadde kreti 5 kaba kakadde okay kati tugende ku mazzi abalina ku soda tamutera munywa kati soda abaana twogera ku soda zirya kreti 5 then amazzi tukole mmeka mineral water boxes za 5 za kakadde mineral water za mitwalo 5 kreti gundi boxes za 5 nazo yali ataddeko boxer it's okay the mitwalo 5 mitwalo 5 agenda batublandingire negali agaliko ebifaananyi byammwe n'ebigambo gwezi Millicent bajja tukolera ago nange si byangu ama odalinga ne batuwa kale katuzirekera wa 5 kakadde kiki ekirala tables tubeerako ne tables omwo eri gye bassa obutebe tebe ya keeke nayo mu maaso g'abagole yes naye abazadde nabo beetaga abazadde buli basemba mu maaso buli tenti abasemba mu maaso si kyo wabaawo emmeeza ku mmeeza ku bazadde side both sides buli size emu bbiri kati gokuba abakungu bo bootuuza mu ebyo ebifo bati baba n'emmeeza okunyuma emmeeza nga 8 tukole zino eziri wano ndowooza era zeezo buli emu 7 kati simanyi oba tunazifuna zeezo tugire nga tuleseeko ezo kati twetagayo emmeeza za mitwalo 5 okay giri 5 mu 6 emmeeza by'ebigundi ne babitimba kale ate ya keeke oba kweri nedda anti kati wono gwekoleeza keeke kale kati tugende kukiddako emmeeza 8 tugende kukiddako next kwebali MC tokozera be bali bakola ku wedding tufunayo omu oba babiri omu ndowooza baamala yaba omu tufunayo omu kwaba abantu kakadde so MC abono balaisire niba badde bamitwala 2 bayinza okuba MC nekirungi MC omukolo ate omukolo nze nabiraba MC anatuyambako ku MC wakakadde waliwo mugamba ne side by the way nyina okuddamu mukubire mugambe date ya chu 1 2 3 4 5 6 kati eno item ekomye wano tugenze MC biki ebyo decoration biki kati tugende wano ku food awo ntiawo okay kati wano ntara kwagala kugira ku mmere tubanga abantu 2 3 bunches 3 mitwalo 9 nga muzibalidde ku mmeka kwesate okay kati abanatuwagira kati tujja yiya tufunaga tutera ku basi gajje naye bino bintu bisobola okukkamuko singa omufumbi kati twagalayo ku matooke ku kyemmere ekyemmere bwe emmere emala abantu bagirabeko obigula ne bibaawo ate n'obiteekako ne supervisor nga babifumba bekiri kati ku kyemmere leka abantu tubategeeze kye twagalayokko wano twagalayo matooke tugamaze oli ayinza oganyina olusuku kanga batemere nga se ku motoka gajje ngaleete ne bwe gava entungamo tuganiriza yes twagalayo omuceeri kilozi nayateeka ku 15 kiba kikola si mungi nnyo mungi kilo 15 wabula ate omuceere gwe gulina singa obungi gutaasa guno 15 so kilo 15 mitwalo 7 mubaze omulungi nga mubalidde ku mulungi bino
simanyi ndaba gubaze 7 Naye oba kiba- muceere ki simanyi 5 1 2 3 4 5 batapinge screen badde bambuuzanga budget bayitawo abasinga Budget. baneeyama omuntu ayagala amanye nti nkutte ku kino so mitwalo 7 divide by 15 nyalukaaga waliwo nekira waliwo ebika by'omuceere ebiwooma nga girimu olubasmati kati ku muceeri 15 basmati wa bbeeyi buli kiro gibalira mutwalo nda tubale ogwo ttaano times 200 kilos tubeze tuteeka 15 yes 75 yes so omuceeri ngaawo tujja kuddamu kilo 15 75 2 3 4 then ekiddako obumondi Irish potatoes baaga emu emala ya mitwalo 10 ensawo emu emala kino ekiriko 15 obumonde bwe buliko 15 ono yali atadeko kale tukole obwo wasa omuceere guwera kirajja kubuuza kisiridde kammonde bwe kiri yes omonde tubutaddeko emitwalo 15 ayinayo ensawo ensawo emu tezandibadde ensawo 2 waliyo ne lumonde tweyongereyo tubatereko ne lumonde ensawo emu kati n'ensawo emu y'olumonde tugicukete sweet sweet potatoes baaga emu ya mitwalo 10 it's okay amayu yani pumpkins ensujju za mitwalo 10 it's okay beans 20 kgs mitwalo 8 biri fresh okay Ginuts birumbana na Kasero shopping Ginuts kilo 15 mitwalo 9 it's okay meat kilo 8 milioni 1 mitwalo 2 kozi buli kilo mba mjibalidde ku mmeka mu kitundu wano kirabika yes aba gumunye gumu kitundu onoza tabika mubalire ku gumu kitundu bali ku gumu kitundu yes bangambe basirikireko mu kitundu times kilo meka 8 kimala kamwa abiri kilo 1.2 kilo 8 kuliko enva endala kuliko enva wali yenko nagula kilo meka ego mereje gumanye mereje twafumbira simanyi nakomanya nagula ba kilo 8 nagula meka abantu n'abantu bali bangi abantu bagenda babangi weze kilo 10 omuntu bwatali yankoko kasita bawe ennyama bambi bayinza kebalabye emmotoka bayinza tuukira eno kamu kitundu kuyinza n'ogula ente ntugyebaagire kano kamu kitundu ennono wali kamu kitundu so kamu kitundu then cooking oil butto butto 25 liters ziba zimala ekidomola kimu kozesebwa 25 kiba 20 ono 20 liters nagattako 5 liters okay kiba kikola nedda tekikola 40 liters obummonde buli bwonna omuceere guli gwonna ennyama tetunagenda ku liters nkoko tukole ebidomola 2 40 liters bakulu muli mutya merry christmas mitwalo buli kidomola kya mmeka kya mitwalo simanyi banayi kidomola singa mitwalo ngana kidomola kya kyengambe kidomola kimu ate kidomola kintu sobola ziweza
tekyaweza ekirema kimu kiringa 16 kitundu 17 twala 3 mu 40 liters aba balidde ku mmeka ze mbadde ŋŋamba 16 round 15 kyekyo kola 3 mu 2 mukulikeeyo bannange then greens za mitwalo 10 zirika ekyo kyekyo spices mitwalo 5 tegimala kibi kati ebyo bigwamu ingredients tezirina we ziri kati ziba tezirina we ziri emitwalo 5 yes spices ebikola ku bye tugenda okufumba byonna mitwalo 5 kira kono yeerabiramuko wano 1 2 3 500 then enkoko olabye wegambye abantu balina spirit gambye bajja balaba wano abava mu mikolo emirala tweyongereyo enkoko tekeka enkoko nga mmeka zino ziriko 2 enkoko 2 era nagula 20 wandikoze enkoko 4 sikyo wamma ddala kola enkoko 4 kati bwegiba 6 kamu 2 twagalayo enkoko bananga abatulaba mu nsi yonna zakulisa abagenyi bafe kamu 2 ekiki ndoze ebyokufumba twongereko emmere omufumbi gwe tutataddeeko omufumbi tanagendako wa omufumbi afumba emmere tunamufuna afumba emmere wandifunye naye w'omunyiga wano tunamufuna but let's estimate ate ng'ayina era ezigundi ze ezisavinga tufuna ng'ayina ebisavinga omufumbi oli yali atugambye emmere nedda ngamba ono waffe negundi omufumbi oweeno nga tusabye sente olwo wali oziwulidde simanyi oba ntono nati kati baleeta ebisavinga biki tujja nnoonya agwa mu bajeti yaffe but tuteekawo ezo aluminium ateekewo obukadde 2 oli ono yabadde atusabye 2 but omuntu alina oba n'ebikola byonna anti byonna ng'abirina byonna gwomuwa byakufumba but teekawo 2M zinyige wano ebbali like wano uno mufumbi mbadde munyize ono mbadde njagala 2M ojja bite collecting omufumbi yes million 2 okay katuse wansi transport bridal cars bade mukulikeeyo bridal cars bananga bagala kunvuga mukko bannange naye olaba bridal cars teeka costa bannange tunafunayo atwazike mu motoka osanga Kampala kuno naye era tulina teekawo amafuta bayirawo kale bridal cars era tufune kale zetuteekako andi zituteekako omuntu ayinza okubeera n'agamba zonna zirina zebaleetera 5 buli motoka tuteekeko ezo tukirekeraawo neva nno emotoka zetunaafuna zetujja okukozesa bwekira nti but tuteekeko ezo bridal cars 2M bridal cars twagalayo 4 2M parents cars but ate just tunaelekera nti abana omanya Kampala bwababeera kumpi bali motoka bajja kujja tubaweereza tetubaweereza transport bano abeewala bano abaffe bawa abaffe beewala anti babagoberera bagenda nabo mu kyaki tugenda kukola service tugenda kufuna service van ebavugire wano bateri beereete tubaweeze transport kati eno parent gundi ekola ne kola wogamba nti oba transport to send okubaleeta transport wabazadde kati mumanyi nabameka bemusuubira okujja fe tutikka bazadde twogedde ku bazadde naye bano abalala ab'ekyalo ayagala okujja ku mukolo yeeyiye bwatuuka bwekiri abazadde taata ne maama nedda
kale abazadde taata ne maama basuuliremu abalala ebikwate biraze nedda tukole tuti saidi ya gaadi ogambe nti waveeyo 5 abakuvunanyizibwako okutransportinga but others can still come ne saidi ya Millicent 5 ab'okutransportinga bo kati ku lisiti yaabwe buli omu yamanyi baleeterako mu eyo ennamba oba bawadde transport wa 5 bo ne bajja 2 it's up to them yes but gwe kyeteekemu nti 10 people 5 okay yeah but tutaddewo limiti nti nno tubaganya abalala they can still come but obuvunanyizibwa bwaffe 5 kati abazadde bonna kati tubateekeko transport teekawo 5 in case era ki teekawo emitwalo 5 era 10 5 okudda 5 okuddayo buli mwezi wa 10 teekako 5 then n'emmotoka ebatambuza wano gy'ogambye ze 7 rafule era teekako akakadde juka balina okuddayo emmotoka ebatambuza wano bali 5 ne bano 5 kakadde kituufu okubatambuza tuteekeko ezo in case 2M that ebere service van ne parents bona wa mu 2M yes 2M bridal cars nabo 2M1 yes then ono badde kibadde kisembayo kibadde photograph ono akikwasaganyiza mukuba engalo ne zino mbadde mwateekako na ntono zino bano baeno buno buntu bweno mubadde mwabala ezo na ntono ku kye bayita photograph and video so miscellaneous kakadde ebigwa tebiraze kati mujja wano tiikingawo batuwadde studio wano covered mukolo nno gutambudde covered miscellaneous wakakadde bane luli twafuna ebigwa tebiraze kati bino simanya ate water simanya bikinku stole bana eno budget ajuulidde naye ndala bayo miscellaneous kola 2M temuli mazzi temuli nku buntu bungi kola 3 kubanga gundi baleeta gundi ebyatuyingira baleeta toilet zokupangisa zibunkola muti olwo tukozesa buli omu avaawo mu mpola gwe okyali kwebi abajja bano bakukyalo babimanyi omanyi nti wano tugenda sibo nga tebalingirizeyo n'abantu ofunayo 2 kale alawa wobategekedde obanga wano ewaka naye nga waliwo asha tujafunayo tobola abageetawo 3M we need ushers tebaliiko oba mubaffe mwe tunayambaza ba ushers uniform kubaffe tuziina ez'aba ushers ne tulondawo abali active kanalaba luli mmenta akola obwa asha yamaliriza afuuse muko mubako bawano ababadde wano yali wawaka nafu yaleetemu teyinza kumala funayo nze ngamba at least tubiwandike tugenda byongera ku budget biri kale kati binootinge wano naye yo miscellaneous ogirese mu mmeka 2 million lyenjagala okay kati omala osuule waawo bye twogeddeko ebitaliiko eno waliyo ebirala tutega twogedde public bagiyita batya mobile toilet mobile tugala mobile toilet then twogedde ku kyekirala mazzi water mazzi gakukozesa water n'enku ag'amazzi bamanyi okuleeta emmotoka yaago oba neeyimirira awo oba byentera olaba eno kale lwakuba nti ki netuyina gundi that's all right, it's okay. Temuyatuleta kuddala usijuisi. Temutuleta kuddala usijuisi. Nedda oyinza osanga bali abafumbi bamukola oyo Dalausi ayina tusaba miliyoni 10 omuzanyisa ayina kiri ekijja
Amanyi bino bijuisi baleeta ebyako omugole byakwata namondolinga nabyo kyaka mu kitundu just kyo kireetera abagole bakinywe nga kyaka omuka kati teebereza juisi omulala ow'abantu tusobola okufunayo omuntu ali flexible mwebali abakola juisi omulungi bayidaye nga bakola ne kacyayi k'olweggulo bannaye temuyimirira tusanyisa balamu kuliko eyo abava mu mikolo tubadde eno nga tusaba abako balina okudda mirembe bannaye mukuliko eyo nekitegeera so firewood water mobile toilet juice muteekewo naye ngaomufu wajuisi anyuma nga wajazze kukola juice mutegedde gwe tujja okukozesa muteekewo alina juice omulungi muteekewo awo asobola n'omukola n'amutuwa buwi ne kino kirundi ekinyoola kibanga taapu muteekewo ninja mubuuza ssente nti akubuuza juisi w'abantu bameka bikira tusooke tukirekawo bwetu waliwo ekirala bane ani ajjukirayo ekintu nga tokiwulidde mu bajeti nga kyetaaga abakatwegattako mu kuliko eyo mu mikolo sayisa obbalaba bali batambuza bulungi naye tuyitako wano mu bajeti yaffe omutuukidde ngera naffe tunaatera okumaliriza so waliyo bana ekyemutawulidde nga kyetaagisa ki security ekituufu security oli so attentive security kuba twetaaga abantu nga bameka security nga bana abo mbayina balina ne uniform zaabwe bulungi kati bese bayinza okutusabayo mmeka 7 buli omu bano nga abalinga aba uba kati twalangana security enkulu nnyo enkuzi banga zammeka gye bana ebyo mujja basinzire bagenda tumubuuza ye watujja wa mukolo gwonna juisi amale kati gweteekawo ezo juisi wataano tunayiiza omu kati ojja bbala toto tuliiseemu n'ebiramu bitereeze genda biteratereeza kyekyo waliwo alina kyalowoozaako ekirala waliwo ekirala oba byebyo naye nga yo bayisi mwe mwamaze dde omukolo deeti yebulayo nti omukyala wammwe era yagamba agenda bambaza yabambaza luli era agenda bambaza bwe yagamba bali bati ate yagamba byabambaza kuno babisigaza si byakupangisa ayagala ekitengi baba banekaneka bwe bati ayagala dress nga mubisigazza katonda mutuwera omukisa then omukyala eyakuwa ekirabo ky'amasowaani bike ku bridal shower ojjukira naga nti emitwalo 10 gya mwami Tom kati nenkugamba najja najo ng'ali mu mikolo neŋŋamba wenzimu era wano mu mikolo ziyinza okugendera mu z'ebinyeebwa nezitereka neŋŋamba akasente ke kakajje ng'avudde mu mikolo kamuwoomere nakasirikira oli mugezi muzibu oba omanyi nti oluva mu mikolo bitawana myere ajja biyitamu nga weziri teziriiwo kati agenda era nakubira ojjuke nagamba naye bakakuweereza okamuwe bwewaŋŋamba mbu yakeddewo kati agenda zifuna leero kagenda muwomera bulungi yako omanye ensawo yafuta pate eyo ebankalu muzeyi yena tutegekedde after party anyumira after party kati olina kulinda bridal shower eno by the way nammwe tugenda kukola bridal shower ngeri 2 in 1 omusajja babiyita batya bachelor's party and bachelorette party gadi naye balina mutegekera bachelorette party ng'asiibula okuva mu buwulu naye nale tufune ne bachelor's party
Anage shifa chankola. Tunaitufune n'akasiki. Fune n'akasiki. Bumuziki mpaka kumacha. Wakiri ku kasiki tunaita kiri ekizindaalo kyaffe. Tomanyi Tomuno tuli wonno byonna tubitegekera wano. Amina. Miziki bichi byonna mbaga wano. Tulina okuleeta n'akadongo ekyo. Sasa atalina ekizinda kyoyagala kyakuwa. Okweyagala kikuba nekyasa gundi. Ebanage vice. So musanga tusoma messages abantu batandise okweyamba kiki ekiriwo. Kagame. Muziki ku muziki. Ayina omuzika ofulu. Nedda tusobola mukozesa kugira ku mukolo akasiki ne tweetera music owaffe bwe tuyina tumuyina. Akasiki nga kaffe. Tujja kwogera naye kale tulabe. Sifaina music Live band wanje? Abeeka band. Mama abo baleka. Entertainment kiriwo wano eno. Tulinawo live band endala. Live band twataddewo eri omwo ngenda bafuna omukolo balina otubira wali live lukoba olwo bakuba endongo lwe tufuna ne live band eki ebiki ewe tugenda kwekubirisa ebifaananyi temugenda kuntwalako emunyonyo ndabeyo yefuddeko Millicent, omuntu akyayinza n'okusurprise nga nanga omukolo we guggwa kwata abaana ne bbaawo mugende musuleko emunyonyo oba Serena Kigo agendako emunyonyo ne bamperekezeewo kiwedde kikulu nnyo sikuva mu kyaki owete wano anti obuzibu bwa Millicent kyalina omanya nti reception eri wala bwewaba nga omukolo ogenda bba wano okuyita naye omanyi ye gy'asobola ogendayo kulesa ebifaananyi naye kati wano waliwo eno ki noonya ebiri okumpi Forest Park wala gardens okumpi obakolera photoshoot naye yekyava kulabako munyonyo emunyonyo tomanya mukyayinza osulayo by the way wetuba organized nga tupulaninze ne tukuuma obudde kyaki eyinza kugwa essaawa mmeka afe abagiwa order tusoyita ku express ne baddukayo n'agenda emunyonyo ayagala nayiba wali lwaki towangamba n'enkuyisaawo naye namuleeta mulambuza nti kati wano munyonyo kati buziga wali ekigundi bwekitaraunda about ekya Airtel kumbe lwaki towangamba n'enkyamayo namulambuza nti luli nga tuli mu byengo sobola okuyingira n'obuziba ku makya oba bagamba nti keere nnyo nange gyenzira nze mbera buziga wali era wetuyise nedda tujja kipulaninga tulabe tujja kulaba wakati gadeni zonna muno mulimu gadeni ze naye ayagala munyonyi bambi top notch katusabe afune ku photoshoot eyo ngoye zigenda bba nnungi asibira munyonyi engoye zigenda bba nnungi engoye zigenda bba nnungi design omwerabidde Serena Kigo wa bbeeyi nnyo ate munyonyi olumu ate munyonyi kyokka si wa bbeeyi munyonyo kisinziira kamera kamera koyina kirabika oba kasalwa olunaku lwa mikolo Saturday tujja genda we consult ozeeko wamma tebatera kusoma kubanga ne sister nnyo buli weekend njamubuuza naye mikolo tebatera kusaba naye baba basabira buziba ntono nnyo naye kigo yewe bbeeyi kati tuba tugenda munyonyo okitegedde kati kyaki yakukeera ku makya just kiwandiikewo ekigambo photoshoot munyonyo baasi akitegeere wandiikawo photoshoot munyonyo amanye ekiina we kirabikidde ku budget okitegeera munyonyo
tugitegere nga bukyali okitegedde obweda kimujja gambye okay bannange byebyo mikwano yes kikyo byebyo kibadde nno akitesse ku mutima nga kisirikidde kasita obudde bukyali kinaba nga kikize nga twongeramu siwa ssente mafuta n'obudde n'obudde ne saawa nnya bwe tufuluma eyo kyekyo nga kiwedde saawa nnya kubanga wange yes Christine Nagawa oyo cheers naye labayo muwandiise entebe temuwandiise eri entebe y'abagole gye batuulamu eyo eringa ey'abakwini ne kingi mugitegedde giteekeko emitwalo 25 reception ku mutenti yammwe batimbamu eyo entebe oba wa decoration aba nayo yagituwa sometimes owa decoration aba nayo abeeno kale kakati obutebe bwa mitwalo omugambe obutebe leka ndabe wali soko ndage we twagenze damanja meeting bitya 15 ebutebe katongereko n'eri ya 25 25 asatu ana ana entebe za mitwalo 4 ali wali eri okay entebe za mitwalo 4 mukwano Nagawa w'enkima tweyanze ege kuliko ey'abagole eri gye batuulamu yes then bano omugambye kale so byebyo bannange katubikwase katonda atuyambe ebirala binagira nga tugattamu mpolampola naye ng'ekinene nnyo kyekino kale tweyanza at least tuzereti but we've done something tukikoze twinaawo abantu awo ababuuza kwebuzira oba oluzungu bawandika luzungu musa nga bakulabisize kiki oluzungu teri bawandika olunyankole bawandika lunyankole bawandikako olunyankole wali embalala erugazi yes my love anti rings za mitwalo 2 kati 100k baguze yeemu but it's okay tweyanziza ajja tuwa twongereko thank you so much enamba ziri 0782101569 yes ono ye treasure banna 0702562157 oba tukwaseeko ku mulala treasure naye dati kisoboka tunakigaana eno budget eyimiridde ku treasure yono obwenkeko bwa treasure saagala ddala treasure yono eno budget kweyimiridde kati ekifo kikyayina olaba nowa wansi tagenda kubanga wemba siri treasure nange ntuulako nga wali abantu bebaba savinga ne bambalako bukyali ne banyuma zendeka gwe waliwo wentuuka mu kaseera nga abatulaba mwena bannange tweyanzizza oyinayo agenda kyagamba okay tweyanziza bambi Nagawa tumuzeemu Christine obedda mmanja meeting ngaeshifa ne boyitirayo budget badde baginsaba budget efulumye lwetudda tujja manya toto right ye toto nga mpetadde twogere ku lwetuddamu sisinkana nakyo kikulu leero mmeka abantu tugenda munaku nkulu Merry Christmas and Happy New Year tomanya wayinza bayo muzira kisanampa Christmas yammwe n'enzira bwekiri mu nnaku zino before Christmas wanje amiina bannange tuba tumweyanzizza Christmas tubagaliza Christmas ennungi today is 22nd we discuss diwe tukomawo after nga tumuvudde mu lusooka tunoonye Sunday nga tuvudde mu lusooka wakati eddako yaba nga 29 29 tetujja kati eddako ya January January nga tuli mu birth month baffe ba January baby era nja kujja wadde ndi mu birthday kandabe kalenda wano soko linde kakati tulabe kale 29 luli out kati Sunday eddako yanga 5 okay eddako yinga 12
tutandike na 50 ndowooza. Kale katusinkane 50 katusinkane 50 6 anze tekinyiga but of course if we meet on 50 it's okay ninza okubeerayo n'olugendo lwa nnaku 3 nnyawo after 50 that is 6 kati 50 50 eddako yanga 12 nga 5 we have to meet wetwongerayo Sunday nda tuba tugenze nnyo wala nange luno in case olugendo luba luyiseemu ninza oba mpaakinga ngenkeera nfuluma Saturday I mean nga 6 sorry it will be a Monday. It's okay weruba luyiseemu but I will be here nga 5 kale wachi tujja keerako ngende bukyali date ya wedding 26 wakuna naye nga zidduka pledges zijje mikwano okafunidde kejjeeko nze nyina luli abansuubiza nga bali shuwa ngamba baliddeko nagamba shifanzi lina nendoza nazikuwanga omukolo ogusembere omukolo oyo gwajjiranga bemutinze zivaawo ebizitwala bijja era n'oba oziina kati tukole booking kati kyaki yo twagibookinga kati ebisinga owa coverage naye tagambye nti ali erowooza nga omukolo gutuusa atuwadde kati ate nga atuwadde coverage ate yatuwadde emitwalo 5 cash yatuwadde dde 10 ezo tuziterese zigenda ku kirabo oluddako Sande lwataabeewo tulinayo 14 zaffe Sande lwataabeewo onazo tuko jembe walwawo wanti thank you so much ezizazirese yagambye obutebo bw'emitwalo 4 azirese bannange tweyanze oyo abeddewo kuva luli oyo abeddewo kuva luli mabega nze bannange nebaza abantu every Sunday online has been there zinebaza abantu omanyi n'essala ze batusabirayo yes zingenda mu comment section ndaba essala esala nze ninkabiramu n'amaziga mu ssaalo bannange babere tusabira zembera mu comment section nga ndaba essala ze batusabira mikwano gya Mwami Gadi represented by Mwami Ibrahim but friends of Hope Shifa team Hope Shifa abenganda ba Gadi tukiguse ate kati mwalabako luli nti byaddala nakino tukiguse tetuleka bintu mu kkubo amina yes tukitwale maaso nakyo basambe gawo okitegeera kino kino singa okwanjula amina nze omugole yansanyusa amanyozi zina olaba yazinira bino ebijolobeero wabi ebibondi olaba yazinira kukukola ate waneeno agawano gajja kuba makambwe nyina omukyala yavudde Bungereza kuba n'akatebe ngulaakalala mukoledde neggulo omwalabye omukolo gwe nabaddeko emuyenga nebakubyeko fireworks ndyoke ngambe bannanga no wazinkubirere mu kwanjula kasembuuke mu katebe ng'owali kalinde ezaaluno nadduka agenda abazino zinyuma tujaleeta ba professional abazikuba oli ajja ne fireworks ze n'azikuba omukyalo oyo gwe twakoledde polisi ono tugitegeeza fireworks ja kubeerawo yes kati omukyalo oyo gwe twakoledde jjo yadde amanyi omukolo gwange 3 but ngenda kumubuuza ngenda muleeta abakyalireko yaŋŋambye addayo but she's going to visit you ewaka wano yavudde Bungereza agenda kuddayo tumulete nga oyo senga wange nakafe banange se namulabye alina vibe wamulabye senga senga wange namuleeta yabadde amanyi omukolo waali naye ngo yadda zze nazo ez'omukolo mutumiddeko namulabye vibe thank you so much obuzibu we always see her mu December rajja era ne last year bwe yagire namukolera surprise yatwali muyenga bambe wetulajja tulabeko so kati leero by the way nadde manyi tetulina meeting baddeko she was coming today but oba naye naŋŋamba bayiza oba bakooyo okuva mu mukolo but she's going to come lonna nze lwaŋŋamba tujja naye wano nja bategeeza bw'abaana anaaba akyaliwo fifi ngenda mubuuza bw'aba naaba takyaliwo agenda kujja mu nnaku zino abakyalire okitegeera tugenda muleeta naye leero wabadde n'ebikuwuuba nze nategedde eno yono wiiki yawedde yonna sebaka naye nakusabira ofune emirimu tuweebaka anti kati buli kirayant ajja gamba nga ba Enoko bakolera nga bagadi wabakolera era kyayagala kumpa sente nga wakolera gadi togaa ne gadi yakuwa akakadde
Bannange bakuwe ssente shifa. Banke sente wallahi Shifa bannange aba- nzeetaaga nyingira guno mwaka gwe nyingira sente nzeetaaga. Shifa muwe ssente. Nze ne ssente Toka tuli basi tuti. muli Nze ne ssente siri tuti. Mazima. Sizinyizangako tetuyombangamu. Bannange ate birthday nga ya 2 January. birthday girl ayingira. Njawe najja wano ne tufumba mmere yaffe ne Jukira ate ejja kuba Mande kyokka Sunday nga 19 tujja kuba wano. Kati ng'enkya 2 kasiki. Kasiki shawa. Kasiki wano. Birthday here. Kati nga 19 yo Sunday kasiki. Nda sikola By the way, era abaagala okuntipate bikibirabo bajje Yes. mu meeting eno. Eya 19. 19 meeting mugikwate bulungi. Sina birthday temugimanja sitegese party. Fe party. I don't have a party. I've not organized Bwekiri anything. fe party. Kale. Me meeting eyo twandifumbye ku mmere ne tulya ne Nga tunywa. 19 mu Kati kiwandiika bale awo. tusabe saala eggalawo meeting unless nga waliwo alina kagamba but tuclosing. Bane tweyanze bannange mami nagawa abasenga wange nno naye thank you so much. Nene Omanyi okubanga bazaba. tuzze mu meeting ate era ne tufuna naye yamatekinga obutebe olinze eki Anti ate tusobola obidipositingako Eh. okitegeera we start depositing. Ogira emessage ng'ejja naye oyo isoke naye weba tenatuuka agenda ziteekawo waffe. Yes. Sinetera y'abagole kiriya. Oitasaa kweyama kya bulimba ate ogenda mulaba ne meeting nga wano muggula ebirabo buli Sunday ne luli yeeyama n'atuwa kye yeeyamye ate n'abeerawo era. Banenge twebaza ffe sinengeri gye neebazamu abantu abo babeera online batuwa obudde ne batuwagira. Okay. Thank you so much. Tweyanza tweyanzege banange abatulaba mwena batuwagira. Miss Chairman yaŋŋambye twabadde gundi Isinjiro n'aŋŋamba ye ali Kabaale nga ffe tuli Isinjiro. Okavuga piki paka wane. Olimba okuva eyo e Kabaale nedda Yagenze kati gyakomya. ng'alina omutima. Bamati tuwavuze kiwaji. Bannange yebale kubaawo online mujja muyitira mu budget Tweyanze. yazze even ogenda gyoganizinga next on 5th lwe tuddamu sisinkana Ejja kubanga tube eri nga ogimaze kirikiri. ogyoganizinga nga ne toto tugitegedde. Yetoto ya. Kale wabeewo atusabirako Vice bannange atusabireko. closing prayer. Vice yeggwe oliko amafuta mukwano Natwala mu linnya Ogatogaba erya Yesu. amasannyalaze. Natwala mu linnya erya Yesu omukisa ngulina. Ninga nebaza abatuze Afaayo. bosanje wano okuva ssaawa 8 nga bali wano. Nze Awo sina kye mbagamba. meeting ngamba abantu bali mu nnaku nkulu ne ndaba status yo we nafunidde gundi egamba nti nja kujja mu meeting ndaba status yo we have a meeting naye nsirika mutima ne ngamba leero ono alowooza anaafunayo wadde ekitundu ky'omuntu naye okulaba ng'okubira nga manya nti bali mu nnaku nkulu. Ono Ibra akubyeko surprise agenze okulaba nti ate Atuuza waliyo meeting leero nga answer tulina nga tuwe. 5 yes. Nenga utona tubagaliza sikukulu ennungi. bane tubagaliza Mwako Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. naye nga Tukomonga 5. nga 5 naye akasawo ka sukaali n'omuceere nja kakuweereza wano buli muntu aba baddewo bano ogere ng'omwasi waje Nange nafuna. Ngenda Ate gwe tobaddewo. kamba bakoleze bewandika ababaddewo. abaddewo leero commitment ebalina kati katusabe wenfunayo anampeeza soda n'ennyama nambigattako Ngenda bawo kopala bewandike wano. kati ojja singira kira 25 kati ogenda bano Ngenda bagenda kwewandika. tusabire closing prayer mumujja kwewandika Nenga tugenda. bayiseemu vidiyo oti obujulizi leero bulina Naye wano bo bemanyi bamba kuba n'ebikondi.
bano basirikale atabaddeyo tasobola kukwatako tuyingira mu kiseera kino nga twebaza Katonda twewombeeke twebaze olunaku lwa leero lubadde lulungi nnyo taata omulungi nannyini eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka taata nga gwe omusumba waffe otukuumye ekiseera kino kyonna n'olwaleero otuziza wano olwaleero mukama wange taata gwe Katonda omulamu taata ffe tetulina gwe twesiga mulala twesiga gwe weka mukama n'ekiseera kye tugendamu eky'ennaku enkulu mukama wange taata tekibeera kyangu taata n'abaana bo abavudde ewala bajjidde mu bidduka bino mukama wange taata njagala obakulembere ng'obazza gye bavudde tusobole okusinkana mu lunaku lwe tuteesezza olulala taata nga ffenna tuli balamu taata balabirire obawe ekyokulya n'ekyokunywa ekyomubiri n'ekyomwoyo mukama wange taata kubanga tetulina ffe tetumanyi kusaba mukama wange taata ebyo bye tusabye taata naye otuwa ebisingako awo kubanga gwe bye twetaaga obimanyi taata ebyo mbisabye nga mpita mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo mukama waffe ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo kwagala kwayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna naye abooluganda bonna ekamukeza ggwawo amina. Keep watching.